Abazadde abasobeddwa eka ne mukibira oluvannyuma lw'okukizuula nti omwana waabwe yazaalibwa n'ekituli ku mutima era nga yeetaaga obujjanjabi. Bano abawangalira mu ggombolola y'e Nansana ku masitoowa mu disitulikiti ey'e Wakiso bagamba nti ssente zo zibaweddeko newankubadde nga omwana yeetaaga okuddusibwa eyindi yasobola okufuna obujjanjabi era nga bano basabiddwa ensimbi eziwerera ddala obukadde 8 katubifune mbujubu. Abaganda balogera nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi ng'embeera eno yesuza omwami Ddungu Rajab ne mukyala wa mumpayire Abazadde. Abazadde b'omwana Taylor mulungi nga tebeebase oluvannyuma lw'omwana waabwe okuzaalibwa ng'alina ekituli ku mutima ate nga kimu. Bano nga bazadde Nansana ku kyalo masitoowa mu disitulikiti y'e Wakiso basobeddwa eka ne mukibira bavuddeyo okwekubira enduulu erimu abalabi ba Gugudde Terefayina okubadduukirira okusobola okufuna ensimbi obukadde 8 okutaasa obulamu bw'omwana waabwe. Okudduukirira abantu nga bano nkola yaffe nammwe abalabe nga kye kyatuwaliriza okujja gye muli. Omwana wa bano omubereberye afuna obujjanjabi mu ggwanga lya Buyindi era maama alina by'annyonnyodde. Tunatuuka ku Heart Institute ne babanga tebasobola kikola ne communities until morning. Abantu baali bangi naye Mukama yatusobozesa ne tusobola okuba nga tusobola kutuukawo ne bamuteekamu echo scan. Amumpayire Abazadde nga ye maama agamba okumanya nti omwana waabwe alina ekizibu ku mutima baali bagenze mu ddwaliro nga baagala alongoosebwe. Myezi 6 bayinza okumulongoosa, so naffe twagenda nga tulina essuubi nga tumanyi bagenda kumulongoosa okutuukayo nga kiroze bazanga ntono ng'abeerayo ateekako kitono. Naye nga ffe tetumanyi ne tulowooza oba twamuze okumuzaala nga alina birth weight. Amawulire g'ekituli ku mutima gw'omwana waabwe baagabaweera mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Yatugamba yakola sikaani eyo ng'atunnyonnyola n'atugamba omwana alina ekituli ku mutima. N'atugamba nti alina akasuwa kali ku right side, akakasuwa ako katono ddala. Kali very thin ate ke kalisaanidde okuba nga kakola ki nga kamugabirira omusaayi. Oluvannyuma omusawo yabategeeza nti omwana wa kutwalibwa mu ggwanga lya Buyindi alongoosebwe era beetaaga ensimbi eziri wakati w'obukadde 5 ne 8. Gwettabika obwa oxygenated n'obuli deoxygenated byettabika. N'atugamba unfortunately eyo sajjali tetugirina muno mu Uganda. Natugamba omwana wa kutwala India. Tugamba sente ze yatugamba tulina okubeera makati ga miliyoni 5 ku 8. Kati sente ezo netumugamba naye mazima ezo sente nze nga tetuzikwatangako. Natugamba tulina okugenda tulinonye ku sponsors abasobola kutuyamba abazira kisa netubanga sobola kwanguyira obulamu bw'omwana waffe. Asinziddewo n'asaba obuyambi eri omuzira kisa yenna asobola okubayamba abadduukirire. Twakakitegeera wano so kati tuli kugwa wano wali tunoonya buli muntu muzira kisa tetunaba kuba nti tufunye ono ntalugambye nti tubawaddeyo kino tetunaba kufuna. Wenjogeera mu buwombeefu obw'ekitalo nsaba buli muzira kisa ali eyo alina kyasobodde kyonna okutuyamba atuyambe mu ngeri yonna esoboka. N'atasobodde naye ng'alina connection oba alina omuntu gw'amanyi asobola okutuyamba nakyo neera kibeera ky'amakulu gye tuli. Ye taata w'omwana ono Ddungu Rajab agamba nti we bituusa obulamu buganye nga talina wakujja ssente kubanga ne kalimu we yali akola baamugoba. Natuuse nga sikyalina kiddako nga sikyalina busobozi busobola kuyamba mwana oyo. Era wenjogeera n'olwaleero abagugudde TV bwe yayogedde nabo mukwano gwange nabo ne baba bakisa ne basobola okujja okukola interview eno
basobole okunnyambako okusobola okusaba obuyambi okulizinga ssente ezisobola okutaasa omwana waffe. Akkaatiriza nti byamusobera kubanga ensimbi ezaamusabibwa talinaawo yadde, kyokka omusawo yabagamba nti kyandibadde kirungi okumutwala nga bukyali. Naye singa kiba kikoleddwa mu budde ng'obudde bukyali, kibeera beta olw'ensonga aba ajja kuvaayo bulungi. N'atugamba naye tulina okwesiba bbiri, tulina onnoonya ssente olw'ensonga twetaagisa wakati w'obukadde 8 ku bukadde 5. Ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli, ekitabo ky'Abaebbulaniya essuula 13 olunyiriri 16 bigamba nti naye okukola obulungi n'okukkaanya temubyerabiranga, kubanga ssaddaaka eziringa ezo zisanyusa nnyo Katonda. Naffe nga Gugudde Terefayina tusaba oyo yenna alina kyasobola okuwa abazadde bano okuyita ku nooti 787 649 ne nooti 752 66433 nga ziri mu mannya ga Ddungu Rajab oba mu bbanka ya Centenary nnamba 32 nooti 171 3988 era nga naye eri mu mannya ga Ddungu Rajab. Emmanuel Bukenya yakusakidde eggulire lino ku Gugudde TV agaguddewo.